nga bannamawulire mu nsi yonna bajaguza olunaku lwe bakuza bulinga 3 omwezi ogwokutaano. Reverend Canon Jonathan Sauzi Ssaalongo nga yeddiini wa Lutiko y'e Namirembe abakuutidde okukulembeza obwenkanya nga baweereza nga kyakubataasa baba babuzaabuza. Ono asinzidde mu kusooka okuteekeddwa ku Lutiko e Namirembe okwetabiddwamu bannamawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo nga kwetabiddwako omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier General Felix Kulayigye. Reverend Canon Sauzi Ssaalongo akuutidde bannamawulire okuba abeegendereza nga bakola emirimu gyabwe n'abakalaatira okwewala okufulumya amawulire ge batasobose kwekenneenya. Embeera bw'ogiraba nti eyinza okukwako akanyamberege lema kugamba nti jaketi eneekutaasa kubanga kuliko biso oba kuliko ki. Pulezidenti w'ekibiina ky'abannamawulire okuva mu kkanisa ya Uganda Zambali Brasio Mukasa awanjagidde abakulu b'enzikiriza okuvayo balwanirira eddembe ly'abannamawulire n'asaba n'ab'enzikiriza endala okubeerera bannamawulire amangu singa babatuukirira nga balina amawulire ge baagala. Keep on advocating for the journalist rights and protection from prosecution because you have the voice and we are sure your voice is always heard when you speak. 2, access to church leaders and events when we need them. Asabye Brigadier General Kulayigye okukalaatira ab'ebyokwerinda bakolere wamu ne bannamawulire ate babakuume nga baweereza nga kyakubayamba okutuusa ku bannayuganda amawulire ge beetaaga. The army and the police can help promote transparency, accountability and truth as we serve. Mathias Lukundo nga yakulira ekibiina ekitaba bannamawulire wano mu ggwanga ekya Uganda Journalist Association ayogedde ku kusoomoozebwa kwe basanga omuli omusaala omutono okutulugunyizibwa abakuumaddembe n'ebirala. Lw'abantu we have become too selfish. It is about me, the individual. Me. Katonda bw'asitula abaana b'oba njagala kulaba akyamusituddemu akikozesa okuyamba abalala. Regarding loan payment, there's a time when some staff from a certain TV station came to petition the Archbishop that they had spent about 7 months without pay. Ye Brigadier General Felix Kulayigye akulisiza bannamawulire olw'okutuuka ku lunaku lwabwe era n'abasiimu olw'emirimu gye bakolera eggwanga ng'asinziddeyo n'asaba abantu bonna mu biti eby'enjawulo okukuuma eddembe lya bannamawulire kuba amawulire kikulu nnyo mu nsi. Protect journalists and media outlets from harm and intimidation is the responsibility of all of us, the practitioners, government and society. Advocating for policies and laws that support press freedom is a cardinal principle. Promoting media literacy and critical thinking. Kyokka aliko amagezi gawadde bannamawulire aganabayamba wakati nga baweereza omuli okukulembeza amazima n'okukolagana obulungi n'ab'ebyokwerinda n'ebirala. Violence and intimidation against journalists. I'm not shy about it. It is there. But it's a product of several factors. A, ignorance on the part of those you're interacting with. B, guilt conscience. When somebody knows he or she has not done the right thing. But C, excitement on the part of the journalist. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.